Dr. Barugahara nga ye Minisita omubeezi ow'ensonga z'abaana n'abavubuka olwaleero yaniriziddwa ewaka mu disitulikiti y'e Masindi era ng'ono abawagizi be bamulindiridde ku mugga Kafu awabadde okucacyanca n'embuutu nga kino kireesewo okutaataaganya mu by'entambula. We are happy because Balaam is now Minister of Bunyoro. Balaam ow'edda ayimirira mu bitundu eby'enjawulo ng'abuuzaako abawagizi be era nga nabo bamubuulira ebizibu byabwe. Semerere muno mwebale kutangira kandi nyowe muzeeyi ansindikire mbakolere tagambire kwekolera nyo muzeeyi angambire nje nkolere ki abantu ba Uganda. Yegattiddwako baminisita abawerako ssaako n'ababaka ba Paalamenti n'abawagizi b'ekisinde kya Patriotic League of Uganda. Abantu abagweta Masindi tubaye twine kizibu omu Masindi tubaye taina minisita na habwejo kuli mu cabinet buli kya balaza oba bani bayitirana Museveni ali mu kubaza na ba minisita ite Masindi na bulisa na Kiryandongo tubaye taina ye iraka baitu hate iraka lyaitu ndinu Balamu bamuhereiza jaga kubayo ensonga zo kwatsaho. Batambudde kilometers eziwerako era Balamu ayaniriziddwa n'abasibe ababadde mu kkomera lya Masindi prisons. Abasibe nkubenda muno kandi nkubasabira lwanga abaganyire byabagenzera okubi kiro kyanyenja babaletere nte mugirye. Twogeddeko n'abawagizi okuva mu bitundu eby'enjawulo abazze okumusanyukirako. Right now we are still under Muze, but next after Muze, whether we like it or not, is General Muhoozi. And I'm praying hard when General Muhoozi becomes the president, vice president should be Barugahara. I was the flag bearer of FDC in the last general election women MP seat. So because of the bond and the cooperation among the NRM and this PLU, when it became MK, I loved it so much and I saw that they are cooperating. I definitely transitioned to NRM and PLU. Yeetoolodde ekibuga Masindi bw'atyo n'atuuka ku kisaawe kya Boma Grounds gy'aniriziddwa abawagizi be. Lilian Aba omubaka omukyalo okuva e Kitugumu naye yeebazizza President Museveni n'asuubiza bannayuganda nti Uganda gy'eraga watangaavu. We will not embrace nepotism, corruption and all these sort of things. So just get up to speed and begin thinking. People have a wrong mindset. They think if they don't know somebody, they shouldn't apply for a job. If they don't know somebody, they shouldn't apply for a contract. That is a bad mindset. Don't limit yourself. And to Sima, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, tibuhara buhuru hakiki, okuhereza omwana waitu, Barugahara Balamu atenyi, amuhaire karekyo, ekia Minister of State, akujunaniza wana ba youth, luna beminyeto, n'abaana. Ye Minisita Balamu Barugahara naye asiimye omusumba Lozias Bujingo olw'essaala gye yamusabira e Kololo nti ye mutuusizza ku buwanguzi. Musumba Bujingo, Mwami Senkubuge, mama waffe Susan Makula sister wange ne management ya Salt mwebale tusabira nalaba essaala gye mwasaba luli Sunday eri wasaba pastor yasaba nnyo n'asaba n'akutula enjegere so n'ebyali bigenda tulemesa okukola emirimu byonna yakola ki byonna yabiyimiriramu so twebaza nnyo Salt nti tukoledde wamu leero nti mutuwadde live coverage olwaleero ate nga bwe mugula mukola abantu bangi nnyo so tuli wamu ffenna era tujja kubeera wamu ffenna. Yeebazizza ne President Museveni okumulonda era n'ategeeza nti abavubuka ku luno bajja kuganyulwamu. Kuviira ddala Kafu boogedde ku kizibu eky'amazzi, eky'amasannyalaze, okubula essomero lya secondary mu kitundu kya Kayera, ekyokubula essomero lya primary, ekyokuba nti amasomero ga gavumenti tegaliiyo mu bitundu byeyo, ekyakatale okuba nti tekalina toyireti, ekyakatale akanene okulaba nti balina okukazimba kubanga gavumenti yafuna ssente. So ebizibu bingi naye kirungi Prime Minister waali olwaleero ne Minisita w'ebyensimbi tujja kwasaganya okulaba nti ebizibu ebyo biggwa. Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja akiikiridde omukulembeze w'eggwanga asiimye Balamu olw'omutima gw'omulungi. Kansooke neebaze mukama waffe ow'ekitiibwa President
okutulondera omwana waffe wano n'amufuula minisita. Balamu ndudde naye nze ng'omuntu amanyi okukunga saabakunzi. Agambye nti omukulembeze Katonda yamuwa amagezi era abantu kye batasuubira ye kyakola, n'amwebaza olw'okumuzza mu kifo ky'obwa Ssaabaminisita. Ojjukira nange nali nga nnyina okusoomooza jjukira ng'abantu bagamba eyo tajja kusobola, naye mbalagiddeko bwereere. General Muhoozi tumwinamu essuubi lingi. Tumumanyi nti akuze mu rank mu system, asomye bulungi. Tumwinamu obwesige nti amagye gagenda okukwatamu kati ajja gateeka ku level endala, professionalism gye twagala mu magye basobole okulabirira ffenna abantu bannayuganda. Abantu b'e Masindi baakusula nga bajaganya ng'embuutu esindogoma era nabo beebazizza omukulembeze olw'okulonda omuntu waabwe. Byatumwebaze Godfrey ne Edin Subuga ku Rasawoti TV Omunnyo.